Okusaba kw'okuza olunaku lwa peniyeri ku kkanisa ya Lord's Covenant ekayanya kwetabiddwako abantu bangi okuva mu nzikiriza ez'enjawulo. Okusaba kuno okulembeddwamu omusumba w'ekkanisa eno Nabbi Mary Keizire nga bw'abadde abuulira ssekunnyonnyola amakulu agali mu lunaku luno mu kkanisa kwe basinkanira Mukama ne bannyonnyola ensonga zaabwe. Ng'okubuulira tekunnabaawo Nabbi Keizire asuse kuyita Shehu Malu n'amunnyonnyola nga bw'alina obwetaavu bwa miliyoni 2 ng'ono olw'okutaakazi nayo n'amusuubiza nga bamuwadde obukadde 5 okusobola okumumalira ebizibu bye. Mu kitiibwa kyange sigwana miliyoni 2, mpaddeyo miliyoni 50. Mokubuulira Bishop Patrick Musoko okuva ku Agape Christian Center Makerere asaba abantu okufa okulaba nga bakyalaka Isirayiri olw'ebirungi ebiriyo. Bwembanga nsobodde okutuuka Isirayiri lwaki sitwala mukisa ogwo nange nentuukawo nendaba Mukama Katonda ebyamagero n'ebyewuunyo byeyakola. Ate Abakkiriza okuva ku kkanisa ya Revival Church Bombo bagenze mu bungi okwaniriza omusumba w'ekkanisa eyo Pastor Sirage Semanda abadde ava mu ggwanga lya Isirayiri gye yagenze okulambula. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe wa LC Okusatu Ezilowe Amlan Imarachi beebaziza omusumba Sirage olw'okubeera ekyokulabirako eri ekkanisa. Yesu Kristo yatandika okubuulira enjiri nga wa myaka 12. So bwe ndaba omusumba wange nga muvubuka muto nalina blessing alina okwolesebwa okw'amaanyi kati ngafe abakulembeze emiti emito bwe gibeeramu omwoyo gwa Katonda ensi yaffe egenda kutereera. Mu kwogerako eri abakkiriza omusumba Sirage alambuludde ku bugenyi bwe yabaddeko. Tufunye n'abantu okuva mu makanisa ag'enjawulo n'abasumba ab'enjawulo bali naffe tulinamu era bareverends ab'enjawulo mulimu ne bafaaza ab'enjawulo kale nina omukisa ogw'amaanyi simanyi namwe mpulira. N'abakkiriza bakubiriziddwa okwagalana okubeera omu n'okuyamba abalala nga byogeddwa Reverend Emmanuel Kiwanuko w'ekkanisa ya Zana Community Church mu kusaba okw'okuza emyaka 2 mu buweereza. Omubuulizi omukulu abadde Dr. Dere Ebbi okuva mu ggwanga lya America ng'akubiriza abakkiriza okwagala ennyo Katonda waabwe. Ye Reverend Dr. Kefa Kamya Sempanje akubiriza abalokole okubeera abagumiikiriza mu buli kye bakola. Eri abalokole bonna mulemu obubeezi okubuulira enjiri ey'abantu balokoke bagende mu ggulu. Naye enjiri gye tulina okubuulira ey'omuntu yenna omulamba omwoyo n'omubiri kubanga ne Yesu bwe yatambulanga yayambanga abantu. Oluvannyuma basaze keeki ey'okujaguza emyaka 2. Ate Minisita Alex Onzimu okuva mu ofiisi ya Vice President yennyamidde olw'abasajja bavudde ku nnono y'ekkanisa. Bino abyogedde ku kkanisa Power of God Ministries Church esangibwa e Maganjo ku Lukadde bw'abadde yeetaye mu kusaba nga awaddeyo ensimbi ez'okuzimba ekkanisa. Ye omusumba w'ekkanisa Pastor Daniel Musoke yennyamidde olw'aba abantu bafa mu kitundu ky'olw'omwenge n'asaba abavubuka okuguvaako. Omwenge bagute kuba makubo ga sitaani sigala bamute kubanga tebigasa. Mu ngeri y'emu omusumba w'ekkanisa ya Mutungo Community Church ekitiko kigo ku lw'Entebbe Sam Kisembo yennyamidde olw'ebikolwa eby'ekko n'ettima ebyongedde mu ggwanga omuli okutemagana ekibbataka n'ebirala n'asaba ekikwatako okumalawo embeera eno. Abantu abasinga tetumala kiseera mu maaso ga Katonda tukimala ku tekinologi buli omusanga ku WhatsApp n'amalawo essaawa 3 Facebook nogimalako essaawa 5 ogwo si mukwano. Bino abyogedde mu kusaamwe basibulidde abagenyi 15 okuva mu ggwanga lya America abajja kuno okubakwasizaako mu bintu ebimu.